Video eno ngikoledde buli muntu yenna ng'okola mu government ya NRM ngera ng'okola mu regimu ya Museveni. Especially General Sale atudde eggulu, mutabani wa General Museveni, Muhoozi Kainerugaba, nammwe mwenna bajjeno abeetoolodde family eyo, nammwe mwenna ba so-called ministers mwenna abeetoolodde General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani oba ne family ye. Video eno ngikoledde mmwe muli badde mbogjiwuliriza oba obutagiwuliriza. Bwe tubagamba mugamba it is social media ne mulekaawo. Basajja mmwe okubeerawo kwa Kyagulanyi ng'ali safe kuyamba mmwe. Era mu bye mukola byonna mukuume Kyagulanyi ng'ali safe n'okusinga ffe abamukkiririzaamu. Kubanga Kyagulanyi yekka yayinza okuduumira bannayuganda ne baleka obulamu bwammwe nga temukwatiddwako. Kyagulanyi yekka yasobola okuduumira bannayuganda ne bakola n'ebintu bye bataagala naye lwakuba abaduumidde ne babikola. Obulamu bwammwe n'okubeera seefu kuli ku Kyagulanyi. Muyinza okumunyooma, muyinza omuyita omuyaga, muyinza omuyita huligani, muyinza omuyita omuyaaye, muyinza omuyita kadingo, byonna bye mumuyita. Naye buli muntu ng'oli mu gavumenti ya NRM, ng'owulira oyagala eggwanga Uganda, ng'owulira oyagala obulamu bwammwe mwe ababbye eggwanga Uganda ne mulijogolola ne mulijjamu ssente, nga mwagala musigaze kye bayita obulamu, mukuume Kyagulanyi ng'ali safe okusinga n'abawagizi be. Okitegeera? Njagala mbabuulire basajja mmwe muyina akanyoomonyomo. Omusajja Nelson Mandela ow'e South Africa ye yakoma ku ba South Africa abaddugavu okutuusa obulabe ku bakabulu abaali babafutubaddeko ebbanga. Aba South Africa abo abazungu baatulugunya aba South Africa abaddugavu, naye okumanya aba South Africa baali bakkiririza mu Nelson Mandela. Nelson Mandela olwakwata obuyinza teri mukabulu n'omu yatuusibwako yadde ekikolobero wadde nga bo baabayisa mu bikolobero ebitenkanika. Era abasajja aba South Africa n'abakyala baalina obusungu bungi nga baagala beesasuze abakabulu abo batemeeteme buli mukabuli bamumale mu South Africa. Naye Nelson Mandela yaduumira aba South Africa kubanga baali bamukkiririzaamu ne bakola kye yabagamba mu bulumi obungi obw'ekika ekyawaggulu. Mmwe bamulowooza nti okubeerawo kwa Kyagulanyi tekubagasa, ne mumunyooma to the extent mulowooza musobola omukwata ng'abakwata akamyu. Tuli wano okubategeeza nti mukole buli ekisoboka kyonna mukuume Kyagulanyi ng'ali safe. In fact tabaako yadde akamukoonako, kubanga yo safety eri mu ngalo z'oyo musajja. Bannayuganda obusungu bwe babalinako, ennaku n'ennyiike n'obukyayi bannayuganda bwe babalina ku mitima, nga buli munnayuganda awulira ayagala akwata omu ku famire yammwe amuyuzeeyuze ng'empologoma bweyuzaayuza akagabi. Kyagulanyi yekka yayinza okuduumira bannayuganda ne babayesonyiwa ne babavaako mu bulumi obw'ekika ekyewaggulu lwakuba bamukkiririzaamu. Okitegeera? Be muba mwagala eggwanga Uganda litabanguke nga bw'olaba Sudan ey'omu Maserengeta. Southern Sudan okuva John Galanga lwe yafa mu 2005 ng'asatu. Ogw'ekkumi John Galanga yafa ogw'ekkumi nnaku z'omwezi 3 2005. Okuva olwo South Sudan tetereeranga kubanga okuyiwa omusaayi kweyongera baali bawulirira mu John Galanga. Naye okuva lwe yavaawo mulaba ensi gye bayita South Sudan kiki kyeriko. He was assassinated. Kati bwe mulowooza nti musobola okwassasinatinga Kyagulanyi oba ne mumutuusaako ebikolobero, bannayuganda mubalaba ng'abantu baddofe to the extent mbu tebalina kye bayinza kukolawo. Temulaba nti bannayuganda mubatwala nga baweewe, temulaba nti bannayuganda mubatwala nga baaje. Naye bwe muba mwagala okulaba obusungu n'obukyayi n'embeera embi bannayuganda gye babayinako mu mitima gyabwe, omusajja oyo mubeeko kye mumutuusaako. Bino ebintu si byakutiisatiisa, kati ojja kusangayo eyo obubwa bwammwe bujjenga ku eno video bugambe nti oba tutiisatiisa tetulina kye tuli. Yes, tulina kye tuli, naffe tukimanyi kubanga tetulina mmundu. Kyagulanyi talina mmundu. He is nothing by the way to you, but to Ugandans
ye muntu yekka asobola okugalantingayo safety nga Nelson Mandela bwe yakikolera abakabulu abaali bafutubadde ku ba South Africa. Abakabulu okubaleka ne beetaaya sigamba nti oba baabasonyiwa busonyi, baawuliriza Nelson Mandela komandi ye era ne bamukkiririzaamu. Kyagulanyi asobola okuduumira bannayuganda ne bakola ne bye bataagala, naye lwakuba yaabagambye ne basalawo babikole mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Era Kyagulanyi musobola n'okwogera naye just in case ng'eggwanga libavudde mu ngalo ne musigala nga teryabakutteko just because of his word. Era okubeerawo okwenga mulamu musabe nnyo era mumukuume nnyo revolution enegguke ng'omusajja oyo akyali mulamu ng'akyasanga ali bulungi. Temulowooza nti nno bannayuganda basobola okubasonyiwa, basobola okusigala nga bwe bali, nti ensi Uganda esobola okusigala nga bweri nga mwe bwe mugamba nga bweri mwe basokoli generals baani mwenna abali mu magye ne police, nti Uganda esobola okusigala nga bweri era musobola okucontrollinga the consequences oba the public ng'omusajja oyo alina ekimubaddeko. Ekyo tebabalimba. Don't lie yourself. Okuva omusajja gwe bayita Abdulrashid Samak owe Somalia bwe yattibwa, Somalia teddangamu kuba na mirembe because abantu tebakyayina gwe bakkiririzaamu, buli omu ateekinga his order, buli omu akola bibye. That's why ensi Somalia yatabuka. Okitegeera? Kati mmwe bwe mulowooza nti mujja kukwata ku Kyagulanyi Uganda esigale normally as usual, you know very well that you are lying yourselves, guys. Ekyo mukimanyi mwerimba era tekisoboka. Okubeerawo kwa Kyagulanyi ng'ali safe kiyamba mmwe, not even we. Kyagulanyi okubeerawo ng'ali safe nga mulamu kiyamba mmwe. Be muba mwagala mulabe ku mbeera embi eggwanga litabanguke to the extent nga kijja kutwala n'emyaka okulizaawo, mukwate ku oyo omusajja mumukole bye mwagala omukole bye muplanning. Temulaba nti bannayuganda mbatwala nga baweewe, temulaba nti bannayuganda mbatwala ng'abadongo, naye boy oyo omusajja yekka yalina ekigambo ekisobola okukakkanya bannayuganda ne babaleka mirembe ne mugenda n'ebyobugagga bye mubbye. Naye obusungu n'obukyayi bannayuganda bwe babayinako nga buli munnayuganda waali awulira ayagala bakwata kubalya bunyama ngango. Bannayuganda emitima gyababuguma bonna basuwakidde balinga nswera, ng'era ne bamala babakwatako basajja mmwe mu ngalo zaabwe 5 bwe bati babagaaya bufi. Naye olw'obusungu obwo bannayuganda bwe babayinako, Kyagulanyi nga yaduumidde okubeesonyiwa, tusobola okubeesonyiwa ne tubaleka kubanga tumukkiririzamu era tumuwuliriramu. You can take that for granted, but don't try it. Bwe mba mwagala kugezesa ggwanga Uganda ligende mu anarchy ate nga nammwe kennyini temuba temukyasobola kubeerawo, tulaba nti mwagala kuwamba, temusobola kubuwamba obuyinza mbabuulira, kubanga bannayuganda baba tebakyalina order ya muntu gye bawuliriza. In Uganda right now tuwuliriza omuntu omu yekka, Kyagulanyi Ssentamu Uganda, ne Ssaabasajja Kabaka ayinza obutatuduumira kubanga ekyo kya Uganda at large. Okitegeera? So oyo omusajja mumutwale nga security yammwe. If he is your security, muyina okumukuuma nga mulamu, mwagala temwagala, whether you like it or not. Mumukuume nga mulamu okusinga naffe kennyini abamwagala, kuba okubeerawo kwe kiyamba mmwe, not we.